Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasagemanya gange omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako akadde kano. Yonna gyosinzira okubanga otulaba nkugamba nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga wotulabira wano tuli n'omwami amanyiddwa nga Gamba Burhan wa Gamba Foundation. Yes, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Obulamu bugamba ki? Sina tabu. Oli bulungi? Mpola. Buuza ku balungi abatulaba. Mbalamusizaako mwena abatulaba yonna gye muli. Amanya gange yenze Gamba Buhari, omutuuze w'omunansana nannyini Gamba Foundation, ate omusajja munnabyabufuzi era omu ku bacandidates mu kalulu akagenda mu maaso 2021 muna People Power Lukulwe. Ojide ku oli ku wesimbye ku kifo kye? Meya Nansana Municipality. Kitambula kitya? Mpola nga bw'olaba tuba tutambuza byabakama n'aleeta ate kakati covid ate temuddamu kuba campaign temuddamu kola kiso kistressinga era kitu affectinga nnyo naddala ffe abapya mu byobufuzi nti kikuzibuwalira okulwanagana n'incumbent already abeera ayina strategy ayina abadde ku ground yaki ayina n'omukisa nti akozesa ofisi yemu yennyini okutambula ng'akola emirimu gya gavumenti naye nga gwate oli restricted okwatiddwa emikono n'amagulu tosobola kutambula so nekituleetera endowooza egamba nti tujja kumala gagendayo lwampaka kubanga tuliwo kuweereza abantu lwaki mulowooza mwaligenzeyo nga mukozesa mpaka? Kubanga mwami byabakama enkola gyakolamu ebintu bye tatwebuuzaako akeera ku makya n'atuula n'akabinja k'abantu batono ne bakola okusalawo kwabwe ne bakufulumya kati naffe tubyekanga olinawako biraba na ku TV nga bagamba nti temuddamu genda mu kitundu kino toddamu kola kino toddamu kola kino so right now bw'ogamba nti candidate alina kureachinga ku TV zokka kati nze ekitundu kyenjagala okukiikirira oba okuweereza abantu abamu babyalo teriyo na masannyalaze naye nga kiri mu Wakiso wano so abantu abalala bali eyo bakadde talina social media talina na smartphone talina na simu kati sina bwe nja muriichinga ku social media sisobola muriichinga ku radio kubanga radio zino programu esaawa ojja ogifunira ojja kwesanga ng'ate yaaba yeebase so ng'ate bonna tubeetaaga so ne tugamba nti either mwami byabakama ajja kukkiriza atuule naffe turesolvinga ensonga eno akakkanyeemu ku busungu bwe oba si ekyo tujja kugendayo turiichinge mu bantu nga tukuumye SOPs twatuna masiki n'ebirala. Tulina Gamba yesimbyewo ku kya meya wa Nansana Municipality era nga oli ku tiketi ki? Independent. Oli wa People Power naye oli independent. Kijja kitya? Kijja nti nali mukomera omwaka by time of nomination. Omwaka guno gwonna ngutandikira mukomera mugutandikira mukomera ebintu bingi ne bituukawo so ngenda okufuluma nga nsigaza wiiki emu ku nomination. Parties zonna endala zaali zimaze okuteekayo ba candidates kuba baali tebalina na ssuubi nti nja kuvaayo kyanneetaagisa okutunda buli kimu kye nalina mu bulamu okusobola okusecuringa bbeeri yange okuva mu kkomera so najja ebulayo wiiki emu naye ekirungi nti ground team yange yali emaze okukuŋŋaanya emikono n'okujjuza empapula nali nsigaza ku presentinga bupresenting. Tugenda kuddayo ko mabega katini nnyo ebyaliwo mu Arua. Oli omu ku ba victims. Yes, sir. Oli victim in line of yabakawonawo ate oli suspect in line of the law nti otebereze okuba nti walimu abenyigira mu kavuyo ako. Wasibibwa Arua amawulire ne gavaayo nga gatulaga nti wajampinga bail emirundi mingi nnyo time yatukanga nga basoma erinnya Gamba emotoka eyatisa omupiira looyawo bw'agamba Gamba emotoka evuddemu nati Gamba emotoka kifo kya mafuta bataddemu diesel Gamba emotoka yavuddemu entebe emotoka yavuddeko side mirror buli kiseera ne bakuteekako ekiwandiiko bakuntumye ekyaggwerawa
nasobola okufeaturinga mu kooti emirundi ebiri naye mu kukwatibwa nze bankwata ne Zaake batukwata babiri kuba bagenda nga batukwata mu bubiri okusinziira ebifo mwe twali bwe bankwata bankuba empiso kati bwe nava mu kkomera olw'okuba nti enfuna yaffe si y'emu bannaffe abazitomu baafuluma eggwanga naye kati ffe walina okwetobako oyiye kati oluusi obulamu bwagaananga namala ebbanga ddene nga ndi mulwadde naye nga looya nga mu bukugu bwe yalina okufunanga ensonga eziri substantial zateeka mu kooti naye nasobola okufeaturinga emirundi ebiri era eventually naddayo neŋŋenda basindikako si warrant of arrest naye bateekako criminal summon amakulu nti nalina okugendayo oba ndi nti oba ndi era neŋŋenda nentuuka omulamuzi nasobola okundaba naye n'alaba embeera mwe nali era ne banyongera mu maaso omusango ogwo guli kuki gwakomawa omusango batukomitinga bagukomitinga ne gugenda mu high court tulinda session kwe banaaba batutadde up to now tebatuteekanga ku session yonna so bintu bingi olw'okuba nti biri controversial ate tebiriimu mazima so bakwata omusango gwo ne baguholdinga ne bagutereka kuba obujulizi tebabulina up to now baholdinze emmotoka zaffe kati zigenda mu myaka 3 so tutunulire emmotoka yo gye bakwatayo emmotoka kikazi Kuluga yali Kuluga kala ya white up to now ekyaliyo natuukayo ekyanewunyisa natuukayo lumu nga ngenza okulaba situation mweri nensangamu kondomu nensangamu ki ne suwani ze balirako nga mulimu obupale bw'abakyala so nekinewunyisa okubanga ebyo ebintu ate byali mu moto mu kizibi kyekiri ku poliisi ate nga nze saabirekamu webukeera ku makya mwami Gamba ne bagamba nti ebipampagulo by'obupiira obukozeseddwa n'amasowaani n'ebyomunda obugoye bw'omunda obw'abantu obw'ekyama nti babukwatiramu ogwejjamu otya because kati gwe wabisangamu tetujja kugamba nti poliisi oba OC ne madamu OC bye bavunaanyizibwa ku ebyo so if someone claim bwe bavayo ne baga nti bibyo okyejjamu otya no of course si byange kubanga nze nina ebifaananyi emmotoka yange bwe nagireka efaanana emmotoka yange nagireka eriko endabirwamu zonna bampa kweziri emipiira kwegiri batule kuba yali etambula ne byonna tebiriiko essaawa so kitegeeza nti batampalinga n'emmotoka yange bo bennyini kati bo bennyini be balina okutunnyonnyola kubanga nze saagireka ku poliisi emmotoka yange baagisika kuva ku hoteli we twali tusuze kakati bo be balina otunnyonnyola yatuuka etya ku poliisi first before nga tebanabuuza byalimu yatuuka etya ku poliisi oteekinze initiative ki okusecuwalinga emmotoka yo issues ezo ziri mu kooti era balooya baffe in general sinze nzeka ng'omuntu kuba neza president zikyaliyo eza Kyagulanyi ne tinkatinka ekyaliyo gye bagamba nti yablockinga mwami Museveni naye balooya batekinga course up to the kooti bazipresentinga ng'ebimu ku bujulizi bwe balina ati tulinda session bateke ku session then basala omusango of course emmotoka ezo zitutte ebbanga ddene emmotoka yali erabirira famire yange kitegeeza ebbanga lyemaze emyaka gyonna ng'etudde awo gavumenti erina okutulingirira. Do you think onafuna justice ku issue y'emmotoka yo? Yeah, I think kubanga amateeka gabadde gakyali muko balance gabadde gakyali muko balance though nti bamafias bagezaako okuyingira mu kitongole kya judiciary naye kibadde kikyalina muko balance so nsuubira nti nga tuli wamu n'Omukama Katonda naddala nga tuvudde mu eno session nga tuli ne mu Uganda empya tujja kusobola okufuna justice. Tuline Gamba oli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange nkugamba ino gyosinzira okubanga otulaba nti tumugwikiriza wano kipayo payo tugamba katuwayemuko na ebbanga libadde ddene nnyo wabulanganya tukole ku bulango oba tukube ku bulango bw'abakama baffe tukomewo tovaawo.
Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tweyanza nnyo tweyanzege omulungi yalaba eno gyosinzira okubanga otulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Gamba Abukari eyesimbyewo ku kifo kyabwa meya bwa Nansana Municipality era nga ali ku tiketi ya bwa independent agatta mwenna okutwaliza wamu. Mwami Gamba njagala tutunuulire obadde mukomera kigo bakukwata okuva mu makaago mu bitundu by'e Munyonyo Salama Munyonyo ne bakutwala mu mbeera etategeerekeka ne bakukuŋŋunza ngo kwegamba ng'omuntu atali wa buvunaanyizibwa. What happened? What went wrong? Ebintu bino byatandika dda era mu kaseera nga tuli eggulu mu kkomera abantu bano era Ibra twakolako interview eyo nga naakava mu kkomera ebiseera bamenya ofisi yange ne batwala n'ebintu byonna ebyali kati nadwana nnyo n'entambula ngezeko kubiza mu kugezaako biza nafeiringa nga boolaba bwe bize bituuka ne ku balala ennaku zino so nenkaringa amabanja g'abantu kubanga ffe bizinesi ze tukola odiiringa n'abantu okusobola okufuna sente so ne bijja nga bikaringa ku nze after some time nengena nga ngasasula so before that waliwo okugezaako okunegotiatinga nange byebiseera mwe banegotiatingira ne Ashibaga Kato n'abalala naye nze
ne stickinga ku kyendowooza yange kyeyagala ne kikyengoba era nafunako amasimu ga mirundi ng'esatu okuva mu bakulu abamu ab'enjawulo era nafunako n'essimu okuvewo mu myuka akwata ensawo ya mukulu Kayanja Jeno Kayanja nga bankolinga for meetings nenzidinayinga era ekigambo kyeyasemba okuŋŋamba yangamba muganda wange binatuukawo tonnenya ne mugamba twalayira era twasalawo kulwanirira bannayuganda embeera yonna so nesobola kujoininga nabo after a little time natandika okufuna amasimu agantiisatiisa natandika okufuna amasimu okuva mu bitongole bya security ebyenjawulo bannoonya olina emisango biki nenkipinga kam kuba nali nkisuubira so bangoberera nali nzize kugulako pizza awo ku Nando's ne bangoberera nga nzireka era eventually ne bankwata kuba baali bamaze ebbanga nga banoonya naye nga nagaana okubasinkana okuteeseganya nabo mu ndowooza zaabwe kuba tetugatta ndowooza nze nabo so bwe ntyo ne bankunguza ne bantwala ku CPS ate ne bankimayo ekiro ekyo kyennyini yes kuba bantuusa ku CPS zaalinga ssaawa 4 ssaawa ndowooza nga za-approachinga nga 7 ne bankima ne baŋŋamba mbu basalirwa ze kundaba nali musuubira okujja so nenvaayo mba nninyabwe nti amadaala omuntu nangrabbing omulundi gumu ne bantwala ne banteeka mu mmotoka ne banvuga for like 10 minutes ne babako we bansuula ne bankuba kati mu process ya tochi eyo ne wabaawo eddoboozi lye nawulira kuba baali bambisa ekintu ku mutwe ne mpulira eddoboozi ng'oli abagamba why did you bring him here? Why did you do such stupid things? Take him back. So ne bankwata ne bakola ki ne banzizayo so kyava ku pressure y'Abannayuganda kuba immediately olwankwata ensi netandikirawo postinga nalaba free gamba ya so ne banzizaayo 12 ez'okumakya ne bankeeza nasanga ba preparing edda kooti biki ne banteeka mu kooti ne basindika ekigo gye nkulungudde mwana tukumpi omwaka mulamba gonna nga bakuvunaana ki ekigo ekigo banteekako emisango obtaining money ne banteekako counts zaali 3 obtaining money ne banteekako money laundering receiving sente zimenya amateeka okukusa sente then ne banteekako n'omusango gulimbu na skippinga bail mwarua sigadde so ne kooti ebimu n'ebigoba kati ebyeggulu byali byeggulu ngeno kooti ate tesobola bihandelinga mwami gamba mu misango egikuwaabirwa egyakutwaza ekigo mulimu ensonga egamba nti wenyigira mu kucyaŋŋanya ebyapa by'amataka mu Kampala ne Wakiso. How true is it? No, omulimu gwange before nga bwe gambye nze nalina real estate business era byebintu bye nali ndiringiramu up to day gwe mulimu gwenkola so mu kutwala ebintu bye baatwala abo abasajja baatwala ebyapa 120 eby'abantu because abantu balinga bangulako nga nino bbawe ebyapa n'ebintu ebirala Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasagemanya tuline mwami gamba yesimbyewo era nga ono ali mu kibiina ky'amaanyi g'abantu ekimanyiddwa nga People Power oba National Unity Platform ekikulemberwa omwami Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobby Wine aka Ghetto Gladiator aka Tata Solomon so tuli naye wano tutunulira embeera gy'abaddemu abadde mukomera asibiddwa ebyabbira mupango ebitakwatagana wano ne wali ekigo so tusazeewo tuwayeemuko naye ebintu by'ebyapa bino simanyi oba onnannyongera budde lunaku lulala naye nina ekintu ebyogerwa lwaki abantu balowooza nti mwe abadiringa mu mataka muli baffere lwaki abantu babateekako ekyobufere sijja kwogerera muntu mulala kubanga sibamanyi sijja kugamba nti bulo oba gundi naye nze issue yange yatandinga political because nkoze ettaka emyaka kumpi 10 egiyise lwaki bijja mu kiseera nga nfuuse wa People Power lwaki bijja mu kiseera
nga maze okurejectinga national resistance movement nefuuka wa people power lwaki bijja mu kiseera ekyo ate before ngera tebanansiba ebyo bansibako embalala eyo ne bansiba mbu nali twali tuva ku fundraising tuguze embuzi yaffe bino ebya twagigula tutuuka ku road block ne batukwata nga batusaba ebbaluwa yaayo pamiti etambuza embuzi ne tubanyonnyola nti tetugirina bwe banditeininga banteekako okuba ogw'okubba embuzi so bino ebintu tebyewuunyisa mwami gamba wakasibwa emirundi emeka okuva obuto bwo ng'otandise okutegeera nti lino kkomera okwawula nti lino ddiiro lino kkomera kino kisenge buno buliri wakasibwa emirundi emeka ntandise okusibwa nga nyingidde ebyobufuzi era nakasibwa emirundi 5 okuva lwe nayingira ebyobufuzi between 2017 ng'atandika n'olwaleero nakasinze nali simanyi kkomera naye nditegedde lwa byabufuzi we nditegeredde nti bakwata omuntu ne bakusiba n'ensonga gy'otamanyi n'oyimirira mu maaso so okoze otya okulaba nga osibwa bakusiba naye ate bye bakusibira tebibeera bituufu so onaakola otya okulaba nga kino oneekubirirawo enduulu Ibra teri wakwekubira nduulu okujjako mumwe bannayuganda kubanga ffe omuntu yenna kino nkigamba abatulaba bonna bokera ku makya n'osalawo okugamba nti eno gavumenti mbi erina okuvaako n'emmotoka gy'ovuga gye wagula sente zo bagenda kera ku makya bagambe nti wagibbye kasita banaabulwa ekintu kyonna kye bakuteekako bizinesi zammwe baziyingira ne baziyingiramu tusobole okubeera abaavu tulemererwe okusobola okutambuza ekintu kino kuba nze omu ku bafunders abaali bakwata mu nsawo yange nenteeka mu kintu kyaffe ekya people power nekitambula so kati bwe bakunyiga omu n'oli bagenda omumaliriza kyovula n'essaawa eno nti baakutta ekibinja kiri kyonna ne bakisiba babeeko bye babanoonyaako era ojja genda owulira nga buli omu balina omusango gwe bamutaddeko ogw'enjawulo so bino tebigenda kukoma Ibra okutuusa nga tukyusiza gavumenti eno obanga ffe tuvudde mu nsi nga muganda waffe Franka Mungu bwe yamututte nga naffe tuvudde mu nsi naye si byakukomera si byakugwa okyawulira n'ebisingako awo okyawulira nti gamba muli wa bisiyaga okyasobola okuwulirayo nti ate simanyi yabadde akola kino naye ekisinga obukulu nti abantu society gye tuwangaaliramu zo zitumanyi era zitutegeera era zimaliriza nga zituwuliriza kikulu nnyo ekyo thank you tetugenda kubanga tusukawo katumute adduke akole emirimu emirala egy'okulaba nga afefeta akalulu bakulonda nga mmeka ffe batulonda nga 25 January nga 25 yes akabonero January akabonero saawa budde budde kyekiseera tukyuse embeera eno tusobola okubeerera mu mbeera yonna kuzimba ekibuga ekipya nansana ekigendererwa kyaffe kuzimba kibuga kipya nakufuna Uganda abantu mwe beeyagalira kikulu nnyo ekyo nakubeera nga tuli bakkiriza omukama abatukuumire naffe twekuume mutusabire nga naffe bwe twesabira tulwanire wamu tununule eggwanga lyaffe okay tetugenda kubanga tusukkawo wano Ibrahim Kasage manya gange shout out to Idris Daniel Tony ne Keith Kanabi tujja kubanga tuwuliziganya omulundi oguddako abalungi abatulaba wabula nga tetunagenda nganya nkutegeeze nti byowulidde mu program eno si byabaddukanya omukutu guno baba gukolako wabula bigambo by'abantu sekinoomu be tuba tukyazizza mbagaliza ekiseera ekirungi omukama abakuume happy 2021 tukyali mu bikujjuko enjoy responsibly see you next time assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mubeere bulungi mweraba Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeyawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire
ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa e Katwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa n'okola maintenance gwe yaziteekayo edda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo.